Mukama yeebazibwe, bantu ba Katonda abalungi, mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, era ne mbeebaza okuwangayo obudde ne muwuliriza ekigambo kya Katonda, ate oyo awulidde naawe n'osharingako n'abalala n'ogabanako n'abalala ekyo Katonda kyali mukola munda mu ggwe. Olw'ekyo ky'owulira ne mulirwanawo naye n'awulira kye kimu. Ekigambo ky'owulira bwe kiba nga kyongera kukusembeza eri Katonda na kwongera kukuwa nnyonta kutegeera mazima, ne mulirwanawo n'oba ng'omwagaliza kye kimu. Bantu ba Katonda balungi, okwo nako kwagala. Okwagaliza mulirwanaawo, muganda wo, naye ategeere amazima. Bantu ba Katonda balungi, olwaleero ngenda kwogerako ku kyawandiikibwa ekiri mu kitabo kya Luka chapter 10 verse 30, Luka 10 olunyiriri olwasatu paka olwa37. Mu Luka 10 kutuuka 37, awo Mukama waffe Yesu Kristo we yali ayogera ku lugero lwa Omusamaliya omulungi, the good Samaritan. Bantu ba Katonda balungi, bwe tusoma mu Bayibuli tulaba nti Mukama waffe atubuulira ku Musamaliya omulungi eyasanga oli eyali atambula ng'ali ku kkubo eriva e Yerusaalemi nga ligenda e Jeriko, naye ng'agudde nga mulwadde yeetaaga obuyambi. Naye kabona n'ajja n'amuyitako, Omuleevi n'ajja n'amuyitako, naye Omusamaliya omulungi bwe yajja n'amutunuulira n'amukwatirwa ekisa, n'ajja amuyambeko, n'ajja ku biwundu bye n'ateekako oil. Bayibuli ey'Oluzungu eraga n'ateekako oil, n'ateekako ne wine ku biwundu bye, n'amujjanjaba era n'amutwala n'amufunira wawummulirako, era n'akubaako nekyasasulayo bamulabire bulungi. Bantu ba Katonda balungi, olugero olwo bangi twaluwulirako, naye nga twetegereza amakulu agali mu lugero luno, Mukama waffe Yesu Kristo yayogeranga mu ngero, kubanga ebyama bye yayogera tebyali nga bya buli omu. Yayogeranga mu ngero, abo abaabiweebwa babitegeere, naye oyo ataabiweebwa atunule nga talaba, awulirize naye nga tategeera. Bantu ba Katonda balungi, olugero luno olw'Omusamaliya omulungi, Mukama waffe Yesu Kristo yali ayogera nga atubuulira kubuulira njiri. Tubuulire naddala oyo omulwadde mu mwoyo, eyeetaaga eky'omwoyo, okubeera nga yali ku kkubo eruva e Yerusaalemi nga ligenda e Yeriko. Kabonero akalaga nti omuntu ono yali yeetaaga eky'omu mwoyo. Mu mwoyo yali mulwadde ng'ali mu kuddirira ng'adda mabega, kubanga olaba Yerusaalemi Mukama waffe gy'ava nga Yeriko, tujjukire nti Yeriko wano ku nsi ekifo ekyasinze okubeera lowest, ekyasinze okubeera wansi ku nsi yonna mu buliwo, kyekyo ekifo kye bayita Jeriko. Yeriko mu nsi yonna kiri wansi. Abamanyi maapu kwe kiri wali awali Dead Sea, wansi we kiri awo. Kati ku nsi yonna we wantu awasinga okubeera wansi. Kati kabonero okubeera ku luguudo oluva e Yerusaalemi ogenda e Yeriko, kabonero akalaga nti omuntu ono yali mulwadde mu mwoyo ng'ali mu kuddirira, nga yeetaaga obuyambi addemu asituke mu mwoyo. Naye tulaba wano Mukama waffe ayogera mu lugero olwo n'agamba kabona yajja n'amuyitako, priest. Kitegeeza priest yali asuubirwa okumuyamba olw'okubanga priest, olw'ekitiibwa kyalimu nti priest yali asuubirwa nti engeri gy'ali kabona yalibadde alaba omuntu ono n'amuyamba. N'omuntu ono omulwadde yalisuubidde nti abantu bonna baali muyiseeko, naye ng'amanyi w'anaalabira kabona yagenda omuyamba. Naye Mukama waffe agamba nti kabona n'ajja n'amuyitako. Era omulala gwe boogerako eyamuyitako ye Omuleevi, ate nga n'Omuleevi naye ye yali alibadde asuubirwa nti ono Omuleevi, kubanga Omuleevi yasuubirwa okubanga yakuŋŋaanya abantu, kwegamba nga ye yalondebwa okubanga ajja kukola emirimu gya Katonda, okuyamba abantu.
mu by'omu mwoyo. Naye Mukama waffe era kyebyokulabirako by'alaga, agamba kabona n'amwyitako, Omuleevi n'amwyitako. Mukama waffe yali mu lugero luno ayagala ali mu tulaga nti oyo omulwadde mu mwoyo yeetaaga okuyambibwa, kabona amwiseeko, asuubira omuyamba mu ky'omwoyo amwiseeko, amulabye naye n'amuyita bbali. Era Mukama n'atulaga nti ne kabona naye priest naye amwiseeko, naye nga priest yalibadde amuyamba. Naye ani yayamba omuntu ono? Omusamaliya omulungi eyajja n'amuyamba, n'amutunuulira bw'ati, n'alaba nga omuntu ono alina obulumi, yeetaaga obuyambi. Era Omusamaliya omulungi, Bayibuli ey'Oluzungu eraga nti bwe yajja ku biwundu bye, Omusamaliya omulungi bwe yajja n'asemberera ono omulwadde ebiwundu bye, Omusamaliya n'ateekako oil, n'ateekako ne Bayibuli ey'Oluzungu era eyogera ku wayini. Bantu ba Katonda abalungi, kati oil ategeeza anointing, era wayini ekiikirira teaching, njigiriza, ng'amakulu agalimu nti oyo eyeetaaga eky'omu mwoyo, abasuubirwa okumuwa eky'omu mwoyo bagenda mweyitako. Kabona n'Omuleevi bagenda mweyitako. Mukama yali atulaga nti bangi abalwadde mu mwoyo abeetaaga obuyambi, gye babusuubira tebagenda bufuna. Naye Mukama ayagala nze naawe tubeere oyo Omusamaliya omulungi. Kyova olaba oluvannyuma Mukama waffe yabuuza abayigirizwa bwe nti kakati ani mulirwana w'ono? Bano abaamuyamba oba ono eyamuyamba oba bali abaamwyitako? Abayigiriza ne bamugamba ono eyamuyamba, n'agamba mugende mukole bwe mutyo. Kubanga bano abaamwyitako, kabona n'Omuleevi, ensi beesuubira nti be balirwana be, era naye we yalibadde asuubira, naye baamwyitako. Kati amakulu agalimu nti leero oyo ayeetaaga eky'omu mwoyo, oyo omulwadde mu mwoyo gy'asuubira obuyambi obw'omu mwoyo, bakabona n'Abaleevi bagenda kumwyitako era baamwyitako. Wabula Kristo agamba nti nze naawe tutunule awatwetoolodde, ani ali mu bwetaavu obw'okufuna eky'omwoyo, agamba tugende tumuyambe. Oil oli gwe yajja, Omusamaliya omulungi gwe yajja naye, kitegeeza anointing. Kati Mukama ayagala ggwe, ekyo kyakuwadde anointing, gyakuwadde ekitangaala ekiri mu ggwe, ayagala ogenda okigabireko omulala. Oyo ali mu bwetaavu omulwadde mu mwoyo, kubanga mu mwoyo toyinza gaba ky'otayina. Era anointing eri ku ggwe, w'ogabana n'abalala nabo bagabana ku ekyo. Y'ensonga lwaki oli batulaga nti n'ajja ne oil, amafuta, n'amuteeka ku biwundu. Era omuntu oyo n'ajja ne wayini, kitegeeza enjigiriza, n'ayamba omuntu oyo. Kati kitegeeza Mukama ali mutulaga nti waliwo abalwadde mu mwoyo abalina ebiwundu ku mmeeme mu mutima nga byetaaga kujjanjaba. Waliwo bangi abalwadde mu mwoyo nga beetaaga kujjanjaba. Katonda ng'ayagala nze naawe tufuuka Omusamaliya omulungi, tubatwalira amafuta. Amafuta ago ekyo Katonda kye yateeka mu ggwe, genda ogabireko n'omulala. Mu kusharinga naye omuntu oyo aba afuna impartation, naye waba n'okukkiriza nga mulina obumu mu kukkiriza gwe naye aba afuna impartation, ky'omuwadde naye atandika okukifuna kuba mu mwoyo toyinza gaba ky'otayina. Naye yawulira n'omutima gwe gwonna era amaliriza ky'omubuulidde enjiri, naye wasanga gw'abuulira atandikirako ebyo wamugambye. Era okusinziira ku bumu bwe yafunye mu mutima ng'awuliriza, naye atandika kubuulira njiri y'ekyo kye kimu. Akabonero nti aba atandise okufuna impartation ey'ekyo. Era omulwadde ono Omusamaliya omulungi bwe yajja n'amuleetera ne wayini. Wayini kitegeeza njigiriza. Kati Mukama ali mutugamba nti abo abalwadde mu mwoyo tubatunuulire, tubakwatirwe ekisa, tubagabire ku ekyo kye tuyina. Ekyo Katonda kyakuwadde, omuntu mubuulire enjiri, mubuulire enjigiriza. Olwo tujja kubanga ffe Musamaliya omulungi oyo
eyayamba Omuleevi gwe yayitako ne kabona gwe yayitako. Mu bufunze kitegeeza nti waliwo abasuubira okugaba emmere y'omwoyo naye nga bayise ku balwadde mu myoyo. Mukama agamba bayambe bakwatirwe ekisobero Omusamaliya omulungi. N'olw'ensonga eyo gwategedde obubaka buno, kozesa buli mukisa gwonna Mukama gw'akuwa okubuulira ekigambo kya Katonda. Buli mukisa gwonna gw'ofuna, omuntu oba omusanze, tumanye nti ne bw'omugaba bugambye nti Yesu Kristo omumanyiiko ki, olwo oba ofunye entandikwa ey'okubuulira. Oli ne waaba mumanyi ng'omuntu eyali ewa bulijjo eyafiira ebibi by'abantu, era otandikirawo omubuulira. Tandikirawo. Mukama ayagala tukozese akakisa konna, kubanga bangi abaawulira ku linnya Yesu Kristo era abalimanyiko bangi, naye batono nnyo abalina okukkiriza okulamu, abalina living faith mu Yesu Kristo. Abamanyi eri erinnya bangi, naye Mukama ayagala abalina okukkiriza okulamu, abalina obulamu obw'omu mwoyo obw'ekigambo kye yayogera. Ekyo Mukama kyagala tuleetere abalala. N'olw'ensonga gwe ategedde olugero kirala lutegeeza n'obubaka obulimu, tukozese buli kakisa konna, buli mukisa gwonna gw'olina okubuulira ekigambo. Bw'oba tonnafuna oyo gw'obuulira, gwe ky'ofunye kishayiringe na bangi nga bw'osobola. Osobola okuba nga ggwe mukisa gwokka ogulwa okutuukirira emmeeme emu n'etegeera amazima. Bantu ba Katonda abalungi, buli mukisa gw'olina okukozesa okubuulira ekigambo kya Katonda. Buli mukisa gwonna gw'olina tugukozesa ekiseera kiweddeyo. Newankubadde maaso awo omulaba agenda kujja mu ngeri ez'enjawulo, omulaba agenda kwambala obukookolo obw'enjawulo, ajjiremu abo be tuweereza nabo, ajjiremu abo abatusemberedde, naye ggwe w'oba wuwe, Mukama agenda kukulabulanga mu mutima gwo, otegeere eddoboozi lye, obalage kwagala. Oli ne wajja n'okuwakana, gw'omulage kwagala. Oli ne wajja naki, gw'omulage kwagala. Kubanga omulaba agenda kukozesa buli kintu na buli muntu atwetoolodde okulaba nti akuleetera okwonoona, okulaba nti akufuula ennyumba y'omubi. Kuba Sitaani yayagala mu ggwe obeere ennyumba ye, atandika okukoleramu emirimu gye. Naye ne Mukama naye akutaddemu ekitangaala kye. Buli dimoni lwe zikulaba zirabe ekitangaala kya Mukama zidduke. N'olw'ensonga eyo tukwatirwe ekisabo abeetaaga eky'omwoyo naye nga tebalina bakijja. Tulabe nga Mukama atukozesa okujjanjaba abantu abo abalina ebiwundu mu mmeeme, abaagala ekyamazima bajjanjabibwe, era mazima bawulire mu bo nti bafunye eky'omwoyo ne bakkuta, babeere bajulizi nti mutuufu eky'omwoyo tukifunye, ate tuwulira tuli mu kukkuta. Kuba Mukama ayagala buli muntu amukkiririzaamu era yalokoka. Mukama ayagala buli muntu abeere ne okukkiriza okulamu, living faith. Tuleme kulokoka bulokozi, wabula tubeere ne faith ng'erina obulamu. Tubeere okukkiriza nga kulamu, tubeere nga tulina obulamu obw'omwoyo obuli mu kigambo nga tetubyogerako bwogezi. Buli kakisa ke tulina tukozese okubuulira ekigambo kya Katonda ng'omukisa gukyaliwo. Bantu ba Katonda abalungi, Mukama abakuume. Buli kakisa k'olina buulira enjiri. Ne bw'ogenda awantu nga tebakuyise kubuulira, waakiri yambala olugoye nga luliko ebigambo nti Yesu Kristo akwagala, mulokoke, mwenenye, agenda bawonya geyeena. Era ebyo ebigambo ebiba ku lugoye lwo oba oli mu kubuulira njiri. Waakiri ku profile yo ey'omu ssimu, ekifo ky'okuteekako obufaananyi n'obuntuntu obulala, teekako ekigambo kya Katonda era wali alikisoma, era oba obuulira njiri. Tukozese buli kakisa konna okubuulira ekigambo kya Katonda. Tunula ku bintu ebikwetoolodde olabe oba kuliko obupandepande bwonna obutali bwa Katonda buggyeeko. Waakiri oteekeko ekintu nga oli wanaakisoma era kijja mujjukiza Yesu Kristo okufiirira ensi eno. Mukama abakuume, mwebale kuwuliriza. Kansabe Mukama atuwe ekisa, tubeere mu mirembe na buli muntu. Jjukira okubeera mu mirembe na buli muntu. Jjukira okubeera omu, leka emirembe gitandikire ku ffe okusaasaanira abo baliraanwa baffe mu buli mbeera yonna.
gwereka emirembe gitandikire ku ggwe. Oba embeera efaanana etya, oba bakama abo tebakuyisa bulungi, oba b'okola nabo tebakuyisa bulungi, oba balirwana abo, leka emirembe gitandikire ku ggwe gisaasaanire abalala bonna. Mukama bakuume, mwebale kumpuliriza.